Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kamapala Paul Ssemwogerere asinzidde ku ssomero lya Queen of Martyrs Senior Secondary School erisangibwa e Nansa Naganda n'akubiriza bannanyini masomero okukolagana ennyo n'ekereziya okulwanyisa emize. A center where students and teachers, imbued with the words of truth, will search for the wisdom that guides the Christian life and strive wholeheartedly to stand by Christ as their teacher. Ssaabasumba akuuttidde abayizi okwewala ebikolwa ebyekirogo nga balowooza nti byebinabayamba okuyita obulungi ebigezo byabwe kyokka n'abawagabwa nti essira balise ku Katonda n'okusoma ebitabo. Bo abakulu b'ekika okubadde ow'ekika ky'Engeye Kakande Kyesimba kw'ossa omukulu w'ekika ekyengo Tendo Kaya bakubiriza ab'amasomero okussenya essira ku buwangwa bw'abayizi nti kubanga omuntu yenna atalina buwangwa aba tasobola kwawula gy'ava na gy'agenda. Bano bavumiridde amasomero agalinnyirira obuwangwa bwa bannayuganda. Ye Minisita Kyova Togabye nannyini ssomero erya Queen of Martyrs Senior Secondary School agambye nti ekifudde essomero lino ery'enjawulo kwe kuba nti bassa ekitiibwa mu buwangwa bwonna wano mu Uganda kw'ossa enzikiriza zonna. Oba eryate litaliimu nkasi kati tulowooza nti kiba kirungi nnyo entandikwa yonna essomero okuba nti tulikuumira ku musingi ogw'eddiini kati ate omuntu yekka oba ettaala ly'eddiini. Kyova Togabye naye avumiridde abo abatawa kitiibwa ddiini z'abalala mu masomero gaabwe kw'ossa obuwangwa. Asabye minisitule y'ebyenjigiriza okufaayo ennyo okulaba nga amasomero gassa essira ku buwangwa bw'abayizi kubanga kye kyokka ekigenda okuzimba Uganda ey'enkya.